aba abarukurugaho mu Rakayi Rwengo Cyotera hamwe n'Amasaka ho babiri babuganaho umurukiko rwa buri mwaka urubira harikayiri kito muri Masaka City borekire ebiri kubakwataho munonga na munonga imishoro eri kutebwa ha bintu bibarukoza barukugira ngo egi nebateganisa kandi baretera babura kwikirize barukozo mu magaragabo waliwo emisoro egiri government jesala ku bintu mukino njagala okulowooza nti bwe kibanga ekintu kigenda eri abaliko obulemu bwe kibanga emigga egitundibwa gavumenti ekendeze ku misolo gyabwe obugaali ng'obwo obuyamba ku bantu abaliko obulemu gavumenti ekendeze ku misolo egyo ebintu ebikozesebwa mu bantu abaliko obulemu ng'emigga egiva ebweru ebintu ebyeddwaliro ebisinga mu kimanyi nti gavumenti yabijjako omusolo tebikyawa musolo naye tubifuna bitono abantu abamu tebaagala kubireeta bagamba bo tebalaba balema naye nga ffe tumanyi nti abaliko obulemu bakola ki kyebali obugaali obusinga bwo bukyaliko omusolo aba bayongera bacwera bazire orubanja abarukureka abana bino burema hambero mu makaba bakingiri no mu maju gabo bari kugira ngo iki nkibaremesa okutunga emisha okumanyira kugenda mu ihanga hamwe no kusharira mu ihanga omuri ebyo hebiri kubakwataho njagala okusaba abazadde abamu babadde bakweka abaana baabwe olwalero guno omukolo gwe tubaddeko wano kubadde ku mukolo gw'okujaguza nga tusanyuka wamu n'abantu baffe abaliko obulemu naye abazadde abasinga bw'alaba nga alina omwana aliko obulemu ayagala n'okumukweka n'amuteeka eyo munda w'ekitanda tayagala n'abantu bamulabe kati n'ojja olabanga eddembe lyabwe oluusi nabo babanga abatundugunyiziddwa kubanga omwana bw'abeera mu famire nenga gwe omuzadde omukweka kiba tekikola bulungi. Emmanuel Masaka mutesasira omwebembezo muri Masaka hamwe n'abatahibe bashoborire ngo bunu bwire abantu abino buri mahamagara gabo nabo kutwarwa nk'abantu abandi bagenda ne bagamba nti sente jeziye ku district naifa abayino bulemu tetuzirabako tubadde tusaba gavumenti efeeyo okulaba nti tunaffe eno sente zitutuukako kuba bagamba nti abayino obulemu bayina sente zaabwe zijja ku district ne sente bwe zijja tetuzirabako oba bali abali ku district bebazeeriira abantu abaliko obulemu kituufu ddala abantu babasuddewo babasibidde mu mayumba babaterese tebagala kubaako kibakola tebagala kubaako kibayiga naye olw'empeereza eyajja mu community ezo okubridginga gap tetulowooza nti gavumenti yandibadde eteekawo inclusive system ey'okubanga abantu abaliko obulemu babaterawo emiwaatwa mwe bayingirira naddala mu masomero gaabwe twabatandikirawo okuyita mu kitongole ky'okowa yabakolerako ekizimbe eky'abantu abaliko obulemu gye bakolera ebintu eby'emikono era eyo gye bayigirayo okutunga okuluka okukola engoye ennungi ne bakola ebintu ebirungi nabo ne babeera nga basobola okwebeezaawo kubanga tulowooza nti si kirungi kya muntu kumuyambanga buyambi wabula ate okumuyigiriza engeri gy'ayinza okweyimirizaawo kye kikyasinza okubeera ekirungi Charles Segirinya Kandorori District Speaker bwa District ya Rakayi kandi nawe oyina obulema hambiri yashoborra ngo aba bashime kuba nibenyigira omirimo yona kandi batakagira okutina ahabuko banyencyakare yabo neza kubiyo mugasho seera ebisinga obungi abantu bano olw'okuba baliko obulemu ebintu byabwe oluusi tebabifuna bulungi era oluusi n'entegeka za gavumenti bweziri naye ogenda okulaba oluusi bambi abantu abamu nga woofiisi ezimu nga bezza ebintu by'abantu bano olw'okuba bambi obusobozi butono naye nga njagala okusaba mu ngeri y'enjawulo gavumenti okwongera okulowooza ku bantu bano n'okulaba engeri gyeyongera okubategekera okurugirira hari Christine Ndilisa amenyesa orukora n'ekitongole kya Okowa ekyo muri Masaka ekikurwanira obugabe bw'abantu nagira ngo omajwi 10 aharigana omu kicweka eki ntaba harimo omuntu oyina obulemu hambiri kandi yashaba gavumenti okurigayo ekacendeza ha mishoro y'ebintu by'ababura kukozesa okwenda nabo kubasya obuheereza nyumba nga 10 ku buli 10 mulimu omuntu aliko obulemu era nga zeetaaga obuyambi ekyamazima ate ng'obuyambi tetusobola kubuwa bwonna singa gavumenti nga bwe mu nkola ya health weyina VHT twandibaddeyo ne ba community PWD community champions ababeera ku kyalo okubaako nga bematu gemaaso ga gavumenti eri muzadde azadde omwana aliko obulemu Gashakwa Nakamya Francis Kanarutaya abwa Sky TV ya Genshonga